njagala kaaba oli presidential emyaka ena do you know bakubira abana bakubira simu omanyi kye bayita emyaka ena ng'omwana w'omuntu ali mukomera omanyi kye bayita emyaka ena ababatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abana abantu babalagiranga boche polisi babalagiranga boche petro nange mwandagira ne mutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange mwabingamba nembikola bakwana like ekisa kya Katonda nali mugezigezi nze Katonda yambereddewo nagamba batugamba tuyite mu fureje tulumbe polisi President Museveni nkusaba abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana 32 abaana abo basonyiyibwe mulemu katono osobola bazala nga tukusaba muzeeyi abaana abasibye ebyobufuzi bateebwe bannanga mwe mother manyi kye bayita omwana manyi kye bayita ekyenda taata president w'eggwanga tukwegayirira genosale musale abaana bano bamanya ensobi yaabwe era boogera nze bankubidde essimu ne bampita eruzira betegefu era bakkiriza omusango nti gwakolebwa basaba okusonyiyibwa bategedde ensobi zaabwe bannabyabufuzi ababafunirako kyakaali ababafunamu ssente ababafunamu sympathy votes babavaako dda njogera ku baana bali mu kooti y'amagye abaana abali 32 President Museveni wasonyiwa wano omusajja yali ani Karusisi wasonyiwa abantu Lwakasisi nga bwasonyiwa Lwakasisi ne Governor Nasulu wamusonyiwa President wasiba ku bantu n'omugenzi Kasire Gwanga yatugamba wamusibako nomali n'omusonyiwa ate n'omuzza n'abeera omusajja w'ekitiibwa President wakasonyiwa recently abayeekera babadde Kongo nga balina n'emmundu abakyala bajja mu State House ne bakunyonnyola taata nga we wasonyiwa abo bwe tukusaba osonyiwa abaana bano bakozesebwa abaana bakwatibwa ebyobufuzi abaana bamaze 4 years mu kkomera emyaka ena bannanga olaba omalayo gumu mwezi bannanga abaana bafiiriddwa abaana babwe tebabaziiseeko bazadde babamu bafudde tebamanyi na maiti we baziteeka abafiiriddwa ebintu byabwe byonna tewali abafaako tewali abalumirirwa bannabyabufuzi abaagalako obululu n'abaagalako kyakali Honorable Bala Mwajja n'ogaa nti ogenda kuyamba abaana wali oyagala sympathies mu public baagikuwa this time abaana mubajjeemu politics mubajjeemu bannabyabufuzi mubajjeemu abagala sympathies bata abaana b'abendi bata abaana b'abantu bajja kuvuma nno His Excellency the President of Uganda gwe father of the nation tukimanyi Museveni ekikutuza ku ntebe yota Katonda ate osonyiwa Bible egamba nti musonyiwe nga abakola obubi asabe ekisonyo abaana bakkiriza bagamba nti bakozesebwa naye kati bafuuka inkamu z'abakulu az'abalagiranga tebagala musango abaana bagamba nti bano babafunamu ssente omusango we bagufunamu ssente bweru bw'eggwanga era tebagala baveeyo nze bansibako eggulu n'oyo bajjo bwe navaayo Bobi Wine nankubira nagamba wovuddeyo otya wandibadde okyaliyo kati munange olwokwala tutegeera bulungi naye ng'asinga namazeeyo omwezi ndooza nandibadde wakabi nnyonnyonnyo omanyi kabugezi ajja luvannyuma ongono kabampaane sympathies zino zibeerawo kati abaana badde bajja mu kkomera nga bagamba basirikale mwe mutusibira kubagira Bobi Wine era endagaano gye mwakola nga mutanuubiyaniri endagaano Bobi Wine gye wakola nga batamu edi mutwe kuba n'abaana babakwatira lakayi kalangala ku kizinga endagaano gye wakola nga bakuwa abo baddani magiki botambula nabo bakubeera ku segere lwaki togikola ne bata abaana b'abantu ebikolimo onoobizzaawo amaziga g'abantu gagenda komadi kati bali luza teriyo mazzi kkomera ddamba balisazeeko amazzi bali banja biliyoni meka banange omuntu asigala muntu eno ensi yaffe muzeeyi tukusaba mbulidwa wenfukamira naye enfukamidde ndi muwabuzi owannonda ku nsonga za ghetto mu Kampala President Museveni ne Jojo Musale mwe musobola okumala ekintu kino abaana bano mubatwala ekyankwanzi ejja na lwayiso tekyali program erabibwana abaana musobola batwala ekyankwanzi ne basoma
ne bamitinga president abayambibwako ne babayambako ka capital PDM ne babawayo akasente yes akoze ka hardware akoze eduka asubude naye mubate bannange taata. Ensonga za Fulufiga muziwulidde bulungi azinyonnyoddeko nga bw'azaagala era akulukuse n'amaziga ng'azoogerako ng'asaba gavumenti ne President Museveni okutwaliza wamu asobola okuba nti ate ata abasibe be yasibira mu makomera abo abaakwatibwa mu mwaka gwa 2021 ku byebufuzi. Tujjukira nti abavubuka bangi n'abasajja bangi abaasibibwa wamu ne Bobi Wine nga gavumenti ebalanga kuba nti ate benyigira mu byobufuzi, bangi ku bo tebalabikanga kuva nakati, bangi ku bo baleka abaana, bangi ku bo baleka abakazi, n'abakazi baleka abaami baabwe n'abaana baabwe. So wayise emyaka ena okuva embeera eyo bwe yatuukawo, so Fulufiga avuddeyo n'akabira ku TV n'asaba gavumenti esobola okuba nti ate eta abantu bano basonyiwe, n'akubira ne President Museveni omulanga asobola okuba nti ate addira mu bantu bano abasonyiwe abawe eddembe lyabwe ekwegama eryabaggyibwako kubanga tebalina musango gwe bazza nga baakakibwa. Ye nga bw'atyo bw'agamba nga w'omuwulidde nti baakakibwa okuba nti bakola ebintu bye baakola mu kaseera ako, era nga Fulufiga agamba nti yali omu ku bo mu abo abaakakibwa mu eyo embeera. So awo nga tuvuddewo, njagala nkuwaate ne omukulu Segirinya naye omuwulire alina ensonga ze oluvannyuma lw'okusuuka obulwadde obadde bumuluma. Okusemberera bannakawempe temutya wendi nnyo era nga bwe nawangula akalulu ne mbakolera myezi ebiri egyasooka, actually myezi ebiri ze manifesto nali ngimaze nga bantu mbakoledde nga tebalina kye bansaba, era ngenda kontinuinga n'okukolera abantu bange okulaba nga ekimu kitambuza bulungi nnyo 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 olw'obulungi bwa kawempe. Ate era mbategeeza nti 2026 Segirinya wendi nnyo nga bwe nawangula akalulu akaggwa nga nze namba emu, nze namba 2, nze namba 3, era nze nali 4, era nze nali 5, 6, 7. Ate kano nja kubeera namba emu paka ku 10 wanabanga baweze 10 oba 15 abasigadde bakwate namba eziddako. Era sijja kuba mukodo nnyo era ne mu 2026 era njagala wane mukana akawedde nagamba nti obusiraamu bugamba okuddiza nga ndaba nfunye obulumi faira n'ekifunvu anziira ayina 12 naye nti munaye obusiraamu bugamba okuddiza abasajja kankoleki kambaddize. Olwekyo enteekateeka eyo era nja gikola naye nga bannakawempe mbasuubiza obbakolera eddwaliro lyaffe genda gikola liddewo kubanga abantu baffe eddwaliro eryo lyabayambanga nnyo okula nga libayamba okubeerawo n'okuyimirirawo. N'olwekyo eddwaliro eno enteekateeka ezirizaawo nzirina kubanga abantu beetaaga saavisizi ate bagenda mu malwaliro gali agaffe ag'ekawempe tegabayamba. Naye kati omubaka wa paliamenti bw'aba ataddewo eddwaliro n'agenda n'agula eddagala eri ku Baton Street n'ajja n'alissaamu abantu bajja ne bajjanjabwa, kitegeeza nti mba nga sse ettaffaali mu kulaba nga enteekateeka yo ekkamula. Omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya mumwewuliriddeko abagambe mumulabiranga ddala oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga alumizibwa obulwadde obadde bumuluma, kakati no yateredde bulungi nnyo nnyini ddala era abasabye mwenna abawagizi be abalonzi be nti emwaka gwa 2026 temumwerabira agenda kukomawo ate ayongere okuddamu okulebaleba abamwerijjako era agambye nti agenda kuddamu ajje yeesimbewo era mumuwa akalulu nga bimulaba. So Segirinya abadde mulwadde nga alina obulwadde obumutawaanya ebbanga lye tumaze nga tumulaba, naye bwenjogera kati yazzeewo era ali bulungi, agenda mu maaso n'okuba nti ate ayita mu balonzi be okubacekingawo kubanga abadde amaze ebbanga nga tabaweereza. Naye ekintu ekisinga obukulu agambe nti mwenna baba badde balowooza nti mulwadde ayinza okubivaako ebyokwesimbawo, abagambye nedda waali nnyo era waali paka lasiti era 2026 mugenda kuba nti ate mwekulirako mulago kubanga agenda kudda addemu yeesimbewo ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Kawempe North. So Segirinya bw'atyo bw'atutegeezezza ku ludde erwo. Mwebale kuba nti ate mutugoberera.